mbalamusizza abooluganda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama Katonda atukuumye n'atutuusa natteera ssaawa zino nga tukyali balamu. Gwe wenna wooli nnyinza kubanga wenjogerera ssaawa zino ng'oli ku mulimu nga tonavaayo, ng'omulala oli mu ddwaliro, ng'omulala ate wafiiriddwa, ng'ate omulala oli waka. Naye wonna wooli nsaba ompa akaseera kano owulirize obubaka buno era okkirize n'okubaganako n'omulala. Nkusaba nga nkwesigayirira. Leero tutambudde wiiki tutambudde n'omulamwa ogugamba nti omuvubuka ku mulembe guno yandyeyisiza atya era omuvubuka w'omulembe guno yasaanidde yeeyisa atya. Katusabe. Tukwebaza ayi Kabaka wa bakabaka olw'obukuumi bwo n'ekisa kyo n'okwagalako by'otuwadde. Tukwebaza kuba otukuumye n'otutuusa ssaawa zino. Tukwebaza kuba okkiriza tujja okuyiga ekigambo kyo. Erinnya ly'ekkulu ligulumizibwe litenderezebwe atiroebwa ekitiibwa. Tukusabe nga tukwegayirira nga tuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Tusenga tuyiga nga tulaba nti era tulabye nga omuvubuka teri muntu eyakula obukuzi n'abuuka eddaala ey'obuvubuka n'atuuka butuusi waggulu, naye buli muntu yenna ayise mu buvubuka. Naye ekibuuzo nga kiri nti abo abali successful ne batuuka waggulu bakikola batya, ate abo abatuuka ne bigaanira mu buvubuka bo bakikola batya? Kakati gwe nga okyali muvubuka, ani gw'olina okutunuulira? Ono gwe byakoma mu kkubo oba oli eyitawo? Ani gw'olina okuwuliriza? Njagala nkubuulire era nkutegeeze bonna bawulize lwa nsonga nti ono we byagaana amanye ensobi we zajjira, era bw'akubuulira naga mwana wange nkubuulire nakola ensobi bweti, naye nkusaba nga nkwegayirira togikola. Oyo naye muwulirize. Ate ono bw'akugamba nti bw'onookola kino nze ekyo tekijja kukuyisaawo, ate naye muwulirize. Bonna gwe muvubuka ampuliriza, bonna bawe obudde, tososolamu. Bonna bawe obudde bawulirize kiki kye bakugamba, kubanga buli omu ayina ekyamagezi kyasobola okugamba ate kikuyamba. Oyinza kulaba nga mu bulamu bwe tali successful mu byenfuna oba mu biki, naye ng'ate alina asobola okukubuulira ekyamuleetera n'atasobola kubeera successful. Naawe n'okiyiga kati gwakyali wansi n'osobola ekyo ekintu obutakikola. Naye kaakati era ono ali successful, naye osobola kumwebuuzaako n'akubuulira nti munange nze ekyanfuula bwenti nakola bwenti na bwenti. Omuvubuka ekyo nakyo n'okitegeera. Ono yasoma n'akugamba nti nze nasomanga nnyo ebitabo, nali muwulize, nali bwenti ne bwenti, nali muwombeefu, kyekyampisaawo. Kale tunuulira ataasoma n'akoma mu P7 n'akoma mu ddaala lya wansi, naye akugamba munnange nze kyandeetera obuzibu, navumanga abasomesa era saabawulirizanga, era olumu omusomesa yayagala okunkuba kibooko nange neemukuba, bwe batyo ne bangoba ku ssomero. Bwe bangoba ne ngenda ku ssomero eddala era nawe omusomesa neemukuba, bwe namala omukuba nawo ne bangobayo. Kakati bw'otuno n'akunyonya naga nti gw'olaba ekyo kye kyandemesa okusoma, nalina effujjo, nali siwuliza. Ekyo nakyo n'okitegeera nti effujjo obutawuliriza abazadde, obutagondera abazadde, ekitegeeza tosobola kusoma. Kitegedde? Kakati kyenvudde nkugamba bonna bawulirize. Kakati tulabanga wano ekintu ekirala agamba be pure and holy, nti olina okubeera mulongoofu ate atuukiridde nga tomala gakola ebintu ebitasaana. Kyava agamba mu kitabo ky'Abasessalonike essula 4:7 nti kubanga Katonda tatuyitira bugwenyufu wabula yatuyitira kutuukirizibwa oba kutukuzibwa.
obugwenyufu bwe bukola empisa ezitasaana, bwe bukola ebitasaana, gwe n'okola ebitasaana nakolebwa maaso g'abantu, bw'oba osala oyogera ebigambo ebitasaana, n'ofulumya ogugambo nga guzitowa kiro 200, towa kitiibwa abantu bakulu obavuma, n'oyambala ebitasaana, kwegamba obwo obugwenyufu obutaliimu wadde kutya abantu bakulu, obutaliimu wadde kutya Katonda, ogamba to whom it may concern. Omuvubuka ebyo wandibadde obyewala, Katonda naye tabyagala. Era abo bonna abazenga bakola bwe batyo, ekkubo lyabwe bawunzikidde mu buzibu. Kakati omuntu katugambe ng'omuntu olwana, buli gw'osanga olwana togambibwako, era bw'oti bw'ogenda okubeeranga mu makomera, kubanga ojja kulwana okuba omuntu bakusibe. Oba wakavaayo nti kubanga gugamba olinawo oli wakasunguyira, n'omulala najja n'okuba ne basiba. Kakati gwe olibeerako ddi successful ng'obeera mu makomera? Mukubba tobbye ebitooke byebigongobba, otuuka n'okubba n'obba n'ekitabbika. Obubbi nefuko bibulemu ng'akwekengera, n'otingira omuntu muntu n'akweka ebyo gamba wuyaze, n'ab'eŋŋanda zo ne bakudduka kubanga bamanyi nti oli mubbi, wadde ozaalibwa nabo kubanga olw'obubbi bwo ne basalawo bakwekweke. Bwebwo obugwenyufu, obubbi, obwenzi, n'oyenda kwono ate abavubuka empisa ezo, n'oyenda kwono toyina ssente ne n'oyonoona n'amaka g'abantu. Bwebwo obugwenyufu bwe tugambako. Ebyo byonna ezo empisa embi bw'ozeesonyiwa n'okola Katonda nga bw'akugambye, n'obeera wa mpisa, buli omu aba akwesiga. Nabawadde luli nabo ekizampo kya Yusufu, naye oyo okubanga namwogeddeko waliwo n'ekizampo ky'abavubuka abalala ba Danyeri. Sajja baayita mu bizibu bingi naye baawangula kubanga baali beetowaze. Ne kabeerenga kabaka yagezangako okubakola ebikyakuba nga yeyita Sadraki, Misaki, Abedunego n'abagamba muganya okusinza ekifaananyi, ne bagamba ayi Ssaabasajja kabaka, tetujja kusinza ekifaananyi, naye nga mu bwetowaze ne mugamba tetujja kukola ekyo ky'otugambye. Obwetowaze okuwuliriza abakulembeze abatutwala mu ggwanga, naye gwe bwe wavaayo okwekalakasa gwasooka okukasuka ejjinja, gwasooka okukuba enduulu, gwasooka okukuba ebipiira, kuba omanyi oli muvubuka olina amaanyi ogeewulira n'okuba ebipiira. Gwasooka okumenya amaduuka g'abantu, n'omenya amaduuka, n'oyonoona ebintu by'abantu abatalina na musango, ne bwe kikoze n'ovayo nga weewaya nti nkikoze. Ebyo boonoonya bikolimo. Bw'otuuka mu maaso ne wejjusa bye wakola, n'olabanga bikutuzemu wamenya amaduuka g'abantu, wabbanga ebintu bya mu maduuka kubanga gw'oli muvubuka, n'odda mu kunuusa amafuta. Obuvubuka buba tebukuyambye. Omuvubuka omutuufu yandikoze atya? Omuvubuka omutuufu aba mwetowaze, abayiga ekigambo, ayaayaana okulaba Katonda, ayaayaana okuwuliriza Katonda ki kyamugamba, ayaayaana okuwuliriza abantu abakulu ki kye bamugamba. Abazadde be abeebuuzaako nti taata wano wannemye enkoze ntya, maama muzadde wange wano wannemye enkoze ntya, naye gwe nga tosobola na kuwuliriza abazadde, wayonooneka. Oli bwe batuuka ne bagamba munnange oyo omwana twamuvaako, oyo omwana twamulekera ensi emubagane. Ekyo ekigambo omanyi kitegeeza nti twamulekera ensi emubagane. Ensi omanyi bwekubagana woofaanana, be bw'owulira nga bamwokyezza ku kkubo ne bamukuba nga teri asaasira, kubanga wagaana okuwuliriza, kubanga wefuula kyewaggula, kubanga weeraba gwe ng'olina amaanyi, kubanga
gwe togambibwako. Kyavudde agamba nti Katonda, kubanga Katonda tetuyitirira oba teyatuyitira bugwenyufu, wabula yatuyitira kutukuzibwa. Katonda obugwenyufu si bwe yatuyitira, yatuyitira kutukuzibwa. Kakati gwe omuvubuka ampuliriza, ng'oba obadde okola ebintu ebyo kiseera okyuse. Bw'oba obadde tonabikola tobikola, si birungi. Weewale groups ezikutwala mu bintu ebyo. Bw'olabanga gurupu gy'otunuuliranga ebintu byekola byakuvoola Katonda, bya mpisa mbi, byesonyiwe. Kubanga gamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Oyo gw'oyita naye bw'obanga olina omuntu omulungi bajja kutega nti empisa zo nnungi, naye bw'oba oyita n'abagwenyufu naawe ojja kuba mugwenyufu. Mwe mukumamu buli mbeera embi, mwe muwekalakaasa mu ssomero, mwe mugira ne muyimirira mu kilaasi ne mwekalakaasa okulaba nti mukuba omusomesa, kyokka y'abasomesa. Ne batuuka ne bakugoba ku ssomero lwa ffujjo. Mukama abakuume, Mukama abeere wamu nammwe. Mbaagaliza olunaku olulungi. Katusabe. Tukwebaza Ayi Kabaka w'abakabaka olw'obukuumi bwo n'ekisa kyo n'okwagala ku by'otuwadde. Taata, tuva kuyiga ekigambo kyo, tusaba obeere wamu naffe, otuwanguze mu byonna, ku bwa Yesu Kristo tusabye. Amiina. Mukama abeere wamu nammwe.